webale gwe na subscribinga n'oyo agoberera biki bye tuteeka ku YouTube channel yaffe eno Kakos Facts 256. Mu COVID muno mwe tuli abayimbi ebiseera ebisinga obungi bambi bakosebwa kuba bo ebyabwe bitera nnyo okukozesebwa ku bivulu, kukuba bugigi mu bbaala n'ebirala ebiringa ebyo. Kitakyaliwo olw'ensonga ya COVID-19. Wabula abayimbi okusigala nga bali relevant gye tuli, abawagizi baabwe bafubye nnyo okulaba nga basigala bakola music mu COVID-19 muno mu ngeri yonna. Video zibadde zirwawo okujja, abamu batadde video mu kaseera ka COVID, abalala balikodingiddemu audio nga tezinaba kufunibwa video, abalala basobodde n'okuta video mu ngeri eno. Olwaleero nkuletedde ezimu ku ezo ennyimba ezifulumye mu biseera bino ebya COVID-19. Nja kutandika ne Gerard Kiweewa. Gerard Kiweewa alina omuyimbi omuwala gwe yakola naye akayimba ke bayita Nantabataba. Ka video yo bagita n'okugita. Mungi yakola bintwala, video we eri already, yali very interesting kubanga abantu bajagala. Waliwo ne Nakyuka Shiba Kalungi nako yakakoledde mu COVID muno nga writer wako Khalifa Aganaga yakawandiika nakaguza Shiba n'akalikodinga ne video yafuluma. Tulinamu Nkuba Misa Semakula audio yagikoledde mu COVID muno era naye video yagitadde. So ate waliwo omulala bamuyita Serena Bata yakola ne Chris Evans akayimba bakayita Bikalubye. Mu kaseera kano Serena Bata manager we ye Abitex, naye nga tujjukira nti Serena Bata yali koko mu Sipapa Entertainment nga Sipapa yamukwasaganya. Mu kaseera kano Abitex agamba yajja okuba nga managing okugenda mu maaso, wabula tulinda video tetunagiraba. Kigambe waliwo okusika omugwa wakati wa Chris Evans ne Abitex. Abitex alina gwayagala shooting video ate ne Chris Evans alina agwayagala shooting video. So ensonga oba oli awo ekyaganisiza video eno okujja naye nga akayimba kalungi. Tulinayo mu lubiri John Black, kayimba kakafuluma kapya kalungi, yakyusizaamuko katono mu style naye nga kawoomye kalungi kusinziira bw'oba okawulidde. Video tugirinze mu new management empya gy'alina oba oli awo emukwasaganya. Tulinamu Zalina lwe lunyimba nalwo olufulumidde mu COVID-19 luno nga lwa Guruned, kigambibwa nti yalukoledde Zali. Katumusabire naye ebintu bye si birungi. Waliwo akayimba akalala kakubiddwa King Saha ne Eithi ne King Saha, kayimba kaabwe kalungi bakayita Mooli ne video yo yateereddwa. Kwata essimu, luyimba lwaliwo dda nga tetunnaba kuyingira mu COVID-19 muno. Siba bintu ebisinga obungi naye nga challenges ezibadde zitambula okukakana video yateereddwa era ng'edduka ku speed y'ekika ekyawaggulu ku views eziri ku YouTube. Nkusuubira gwali eyo subscribinga ku channel eno nti ojja kwongera okumanya, nja kwongera okubaleetera ennyimba kuba abayimbi baagala kusigala nga bakola music ow'enjawulo. Baani abo abalala abakoze music zino ze nsobodde okuleeterako, naye oba oli awo wayinza okuba waliyo endala. Nja kwongera okunoonyereza nkuwa endala z'otannaba kuwulira oba oli awo z'otannamanya naye nga zifulumidde mu kaseera kana ka COVID-19.